teyejjusa njagala okumanya. Okay, bakaita namuganyi the remake oba rendition eya Chris Evans ampuliriza akayimba kano dakika 28 zokeza gara kusawa 10 ezakaongeza ku lunaku lwaero tuli mu Lwakuna nakusoma mwezi 12 mwezi ogwokutaano 2022 evening cruise y'essaawa zino esumuludde paka saagenda kubeeremu tuli mu Celebrity Thursday tubeera n'omuntu omufu omuntu ow'enjawulo okwongera okubanga tunyumya n'okwongera okumanya bye tubadde tutamanyi endongo empya gireese ebipya birina n'ebirala bingi gye tugenda okubanga twogerako gwenkana ng'awuliriza Kyabasafama nkwebaza weebaza okubanga gy'olonzeewo mu nnyingi ne tutambula ffenna tugenda kufuna bingi nnyo essaawa zino zonna ziwerera ddala 3 just weekuumire bwekuumizi ku mukoto Chris Evans Kaweesi Emeka Ssenyondo is in the area Yeah. Sade ka ina record Nyondo bamukuba mzali meka mzee ekyo si kikulu nnyo. Nyazinyajenga sanya ko just profile wenda akoma okubala zaali munana ezimu bazimuweereza ku bluetooth era n'ennyondo ezize endala obadde ozerabidde waliwo yanga zaali za lugoye naye ebyo si byebikulu ennyo ebikulu azze asooka abuze ku bantu nga tutuneeyongera mu maaso abawuliriza abaffe mbalamusizaako mwe bali kwekumira ku radio yaffe eya Ssaabasajja Kabaka 89.2 nze Chris Evans Kaweesi nze ntuuse. Wow. Kale ku Kyabasafama kibuuzo ky'onayagala okumubuuza kiteeke ku Facebook kiteeke ku Twitter ku Instagram yonna kijja kubeera kitutuukako bulungi nnyo so nga nene WhatsApp y'ennamba yaffe ya 0793992992 nayo ojja kubanga otufuna bulungi nnyo osobola n'okugenda ku page ya Chris Evans Kaweesi soko likinge teekako era ky'obuuza era tujja kuba tukifuna bulungi nnyo tutambulira awamu ebintu tubitambuze ddala bulungi nnyo ekisooka obulamu buli butya obulamu otambula butya obulamu bulungi nnyo era neebaza Mukama Katonda asobodde okunkuuma. bitambudde bitya ebbanga lino tubadde tubulanganye naye wali emyaka ebiri ekyatubuza yali covid ebizibu ebyalimu byali bingi nnyo wayitawo otyawo awo okusinga kisa kya Katonda n'okukkiriza ffe twakozebwa nga baatuyigiriza okubeerawo mu situation of luck nga tewaliwo obwetaavu nga weebuli ne bakuyigiriza nti osobola okubeerawo kyovula baffe temwatulabako ggulu biki tetuli ku TV tukola bino ffe embeera yonna yajja ne tugigumira ne tugabana kye twalinanga bwe kyaggwangawo ne tubeerawo. Kati ate nze Katonda yali yannyamba nti na concentratinga nnyo ku by'obulimi kati nagenda nga netundanga amatooke gange netunda emmotoka z'ennyaanya wadde prices zaali zigudde nnyo ate ebyo ebiseera nti twatundiranga mu losses era y'ensonga lwaki nakuba nnyo endongo mu covid nenkuba Bikalubye ne Serena nenkuba Sitidde ne John Black nenkuba Zizaake nti mu corona ate nayimba nnyo kubanga abayimbi nali kwegamba mbakutte off guard nga tebalinawo kasente kakola video biki nga tenze eri ntunda nnyanya zange nenkola ki nebagamba omusajja nga atuvukidde ekizibu tebaletegeka kale Chris Evans kozi office abantu balina okukimanya nti oli musajja yasoma ebyobulimi oli muwakisa ekintu ekyo mukikola kujerega si kibi si kibi baveti gye bali naye yaba veti kati nze namejaringa mu crop science w'ebirime naye kati abantu olwali oli akkubira n'omugamba munaye oyina mukolo sho tyani n'embuzi yange wano ezaala ntya oli nda musajja Okay, musajja nyemejaringa mu crop science just we wabaawo ng'oyagala ekitegeeza grafting ebyo ebyo wewali amaanyi oyagala ennyaanya esseeko apple tekisoboka ekyo naye kale bwebityo n'ebirala bingi nnyo ansanyusa okukulaba. How has corona affected you or impacted ku bulamu bwo nga gwe an artist? Corona kyakoze
anjigiriza nti omuntu olina okubeera n'omulimu omulala n'ogufokasinga manyi okuyimba mulimu anti era twakikakasa nti kati kusobola okukera nga era kyova olaba kati nfokasinga nnyo ate luli nabikolanga nga part time ng'okuyimba kwenkolanga ekyamaanyi ennyo gyendi kati ate nebiri mbiteekerako ddala amaanyi era mu maaso awo nja kubaako nebyendaga ate abantu ebirala nabyo babintegeereko nti nabyo bindiko kubanga nali mbikola naye nga mbikola mpola bwe ntyo nga mmanyi nti okuyimba kusobola okumbeereramu all the way ne kati nakitegeera kyemmanyi ne bayimbi bannange kyemmanyi baafuna ekyokuyiga ate ayiga mu egyo emyaka ebiri then bwakyo bwalifa kyatuyamba nga industry okuddamu okudda ku drawing board kati ekirala n'ennyimba zaffe nti ebyo ebiseera twaconcentratinga nnyo ku ki kye tuyimba n'omanya badde neweewulirizaako yakyova olaba nga saawa zino ennyimba zaffe olaba nti tuzireeta ne zikwatayo mangu kubanga twafuna obudde obwetegereza bye tukola so oli twali tukola bukozi olina bakuyite eno tofuna budde butunula mu byobadde okola nga industry wakati awo ojjukira mu corona emyaka egy'ebiri ate era mwe tubeeredde n'okulonda ebyobufuzi ne bibanga bye biringa byefuze endongo kyali kirungi entero nnyo kibuza nti kyali kirungi nti abasajja bana abasalirawo eggwanga lino nti music yeesobola bwe naavaamu n'abantu abasobodde okuba nga bakyalenjenga nti kyali kirungi nti kakati batandise tuteekako amaaso oba kibi kati batwetegereza nnyo kiri tuwe nti ku saidi ennungi nti abayimbi tebaweebwanga kitiibwa bwe bayogeranga nti omudongo abo badongo biki okitegeera ng'oli ayinza n'okubeera awo n'akuddamu nga bw'ayagadde naye kati batuteekako ebirowoozo ne batuwa ekitiibwa nti n'abayimbi nabo bantu era basobola okuteekawo embeera nti kati Evans asobola okubeera awo ng'awaana bakazi n'omunyooma olw'okuba ayimba luyimba luwaana bakazi naye lwayimba olukwogerako lwotegeera nti omusajja ono kwegamba embeera yatuuka awo bayimbi ne batuteekako some at least ne batwatakingako vali okitegeera kakati naye ate on a sad note ne batweraliikirira kitegeera kati bamanyi saawa yonna kati ogenda enagula okusaba olukusa waliwo abayimbi abayinza okubeera ku positayo ne bakumisa olukusa kitegeera linagamba ono taagire bw'ati oba omuyimbi ng'ajja ku show nawe kwennyini ng'alinnya stage oba gwe wategese nga oba gwe nannyinifo n'omwegayirira nga oluyimba bwe luti toluyimba kwega tutuuse mu mbeera eno nti abayimbi kakati tetukyasobola expressinga nti luli nakola kati nkugereza oluyimba olugamba sikunenya kugenda Bulaaya mutera oddukuba wano nti oluyimba olwo nalufulumya ebiseera byeddako naye saa zino mba nti oddufulumya bayinza okugamba osinzidde olwokuba guno omugendo kati oyinza nobba oyimba ku luyimba noyimba omusezi w'ekkooki kukyanga ayimba lero lwayimbye omusezi w'ekkooki gamba batotunuulira kati tetukyalina bulungi mirembe naye mu byonna Katonda ajja tuyisaawo okwekenenya okwo si kwe kufuna omutindo nti obeera awo n'ogamba no sijja kugenda sijja kwogera biyitira nti abantu baffe tuba tubaleka bakulimitinze nze waliwo ennyimba ze tuba tukola mu studio linagamba muganda wa drone ejja kukunona kigambo ekyo kijjeemu n'omuganzi sigamba gondi naga nkugambye kyekiveemu naye olw'okuba naawe obaamu akatengo n'okijjamu olw'okutaasa ki obwana bw'obuto so kati kino okuba nti waliwo okutya kulimitinga ne creativity kwegamba tutuuse mu mbeera ate nno tennaba bagenda tutuuka nga osooka nakuweereza bigambo ku audio obiweereza minisita wa culture n'omugamba waayo ojjukira kanso gye baali bataddewo so kati embeera egenda kutuuka awo naye tusabe Mukama abasajja baleme tunyiga kutuuka awo waliwo omuntu omu gwe nabadde naye nga yafunye bamubaliridde omusolo gwabadde tawanga bamubaliridde omusolo gwabadde tawanga ng'ali mu miliyoni wano nga 4
naye nga kyava ku bano aba promoters abalumba ne bagenda eggulu nafiirwa biliyoni 5 nafiirwa biliyoni mmeka nafiirwa biliyoni bweziti ekyo nakyo tekyaleesa obuzibu olowooza balina be baggudde amaaso era buli eyawandiika ebyo ebifayiro n'abiteekayo ayinza okufuna obuzibu bwe butyo lwakubeera omuntu yenna ategeera osobola omumanya nti oli yali alina kyayagala okufuna kitegeera kati balina otuteekawo akakiiko akanoonyereza abayimbi bafuna batya naye era olwedde omusolo tugusasula kubanze bwe ngenda kushona ennyimba sho yonnyini eba eri charged okitegeera nange kennyini andi kati banyize buli tiketi gye baagalako 18% buli tiketi gy'otunda bweti yevaako 18%. naye ebyo byonna bijja kuggwa nze kyenjagala okubuulira bannayuganda temweraliikirira eno yonna embeera egenda tutuuka ng'ekomi okitegeera byonna bijja kutuuka nga biwedde kale ku Kyabasafama Chris Evans Kaweesi nkubira oba nkubira nsigira ku kifaananyi industry nga bw'ogirabanga bwetambula the quality of music level ya creativity abaana ba sound babadde balina engeri gye wanina we batuuse abaana b'ekifaananyi nabo balina we balinyisizza omutindo tulabawa compared to bannaffe abalala betuvuganya nabo betutambula nabo mu region creativity abamu abayimbi abamu naddala mu gundi ba producers ba video bagezezaako nnyo era kyemmanyi myaka ng'esatu ate kigenda bbanga kiri waggulu nnyo n'aba audio bwe batyo okutwaliza awamu quality yeeyongeddeko kati ekikendedde yeririko maturity esigadde mbayimbi batono kagamba amakulu mu bye bawandiise babeerawo bayiyayiya bigambo dakika emu ayingidde kolansi okitegeera ffe woomalira essaawa nga 8 olowooza ku mulamwa ye aba olwedde ali mu verse 3 okitegeera nga ye ayamaliriza dde oluyimba kati amakulu ago gagenze gakendera bafudde nnyo ku kidongo kivuga kitya ebifaananyi biri bitya ne concept ziri ze twakolanga nga ne video naye bagijjako ebigambo olaba kye baliko okitegeera kigenze kikola kiggwawo bafudde nnyo ku bifaananyi kati ba video directors abaliwo amagezi gembawa teweemalirira wobanga gwosinga ng'ebifaananyi obikola bulungi ate osobola onnoonya ate atamanyi nnyo bifaananyi naye ng'atamanyi nnyo concept n'omuleeta n'okwata akasente ako Evans kakuwadde n'omuwaako naye ne musobola okufuna ebintu ne tutagenda fululizo bwe tutyo. Muwulidde Chris Evans tukyayongera ddala mu maaso ebibuuzo byongera okubiteekako atadde ku WhatsApp atadde ku Facebook atadde ku Instagram atadde ku Twitter wonna wooyita ffe tujja kuba tukufuna bulungi nnyo webalemu Katerenga Aida webale kuliza Kyabasafama Jessica na bisere webale nnyo nawe okuliza CBS FM na buli kiyisa ataddeko right about now. Chris Evans njagala kuddayo kutunula njagala kuvuga ebigere emabega tuddeko ke emabega olugendo lwo nga lutandika olugendo nga lutandika luba ne challenges wabaawo aboogera wabaawo abanyoomi wabaawo abasekerezi n'abalala bangi olugendo lwa Chris Evans otegeera ddala nti kati ntandise ndabika nsumuludde lutandikirawa because you were into gospel music. Yes. Kati okuvaayo kuba gospel music obanga walinga yeeyagalamu obweyagazi obuweereza Mukama Katonda ne kitatambula bulungi kati nenkola Rihanna abantu bajjanga mu studio wa Mozart nga babeera bawuliramu akayimba nga buli avaayo akuba mu ngalaga ani yayimbye oluyimba luno so awe nalabira first nemanya tikati yeyo direction gye nina okukwata ey'ennyimba z'omukwano then abantu ne bampagira bwe batyo eno ne bakwembrace kati gospel nesooka muteekako aside gospel yalina obuzibu alimitinga nnyo abaana n'enjiya because osangayo talents nnyingi amaloboozi amalungi ago gonna gatandikira mu gospel music naye abantu bamanyi okusala n'avaayo teba appreciating bwakimala side waliwo ekirina okukyusibwamu
kuvira ddala ku machachi g'aba Advent, agaba Protestant, agaba Pentecost bonna nti abasumba bano balina okuyamba abaana bano. Kitegeera nti omusumba engeri gye bakkiririza mu musumba world over kababeera bonna babenini baani omusumba n'ayogera bwogezi kintu n'agamba olunaku olwaleero Pastor Bujinga akikola ku Levikson n'abagamba kakati ng'ennaku z'omwezi weziti namboole okitege kati Levikson talina kimuddusa ate nti alumbe Evans gyali kitegeera kubanga abasumba be aba Levikson yagwamba basumba abategeera ekyo ekintu kati abayimbi abasinga aba gospel bagwa mu basumba nga bo bakyali hungry for fame nga balaba nti omuyimbi alina kukola kintu kya Mukama wadde tafunye ssente naye omukisa gwa Mukama gumala. Kati abasumba ekyo nakyo bakikyuseemu bwe banaakola ekyo ekintu mugenda kulaba ba gospel artists bangi nnyo nga bajja okitegeera kyekyo. Kitegeeza kati wetwogere oli mulokole yagwa nali mulokole ali staunch naye kati ndi mulokole bino ebya bulijjo ndi mulokole luli nali mulokole abuulira n'enjiri ku kkubo bakikunyonyola entya ansobola okusanyiikira mu mwoyo naye kati wennyulula nze nayimba nga n'abantu ne bagwa abantu ne bagwa bwe bati omwoyo we wamuteeka ba Asha mpakulo kusambelewo full time you stay full time ngakujagalira kikola all time Body some kind of put on a sweating. No one can eat up to studies in a ticket. Like in the body proceeding as a maternity. I'm body that. I am never went ya. Body is out and don't connect ya. Baby, in the back of bench. Oh, one place of anti bench. Kana tunde wapuzina tunde wapuzina tunde wapuzina tunde wapuzina tunde wapuzina tunde wapuzina chobola basitipe kulira na sitipe okukwagala nze sitipe nawe bamala mabani webanga nkwagade sitagana kola research muwandi bomoyaye chikosi chifesi kunze bibosi. Now I feel your touch, enjoy your touch, I feel your touch, I love your Wajanga saga tenofukira sente manyi mubyenkora mfonemu, but I love you, that I know. My love for you will never die. Betwagalane omukwano guno twongere ebirala Mungu yalimanya. Sente jakuwadiliwo kamala manyi tuimbe mweyo zake anasinga yanakutwala omamonyira nnyo nawe ekikonde kyake yanakutwala firawo. Okay, bakaita zake Chris Evans Kaweesi akayimba ko kala kakakuletirako ne kubizibu nga tulowooza akayimba ka campaign kali political ndi ayite eno jasinga webuzabuza naye nga okuba kayimba eno nawandika byange byakuwaana bakazi enalaba omubaka akusiima omubaka zake yampa ssente bambi naye tebyali bigenderere nti nno byabufuzi
just omubaka yakalaba nkajja kuba bulungi mu campaign katuukira mu kiseera ekituufu kagwamu bugwi ate munne olaba tosobola kuwandiika bya campaign nga kikulimu n'olukola luyimba nga luli bwe luti era mubaamu akokanyugayo. So akayimba ako tekaali ka byabufuzi kaali ka mukwano pure wabula ne kagwa mu biseera ebituufu nti awo wetwali tutambulira. Chris Evans kuchaba safama tukyatambula naye musajja yagaanira ddala bwe twogerera kaakati. Chris Evans oyeze myaka ngene genze tojogera nawe olinga bakazi nali nga njogera luli nga njogera bulungi omwaka gwe nazaalibwamu kati nga bw'omanyi bw'ogenda okula ogenda omwaka gulina engeri gye gusembere wala nenga nja kugamba abantu nti nkuze ekibi nkomaawo anti si kibi bw'oyogera emyaka kitegeeza Mukama Katonda omusiima anti oluusi oyo ojogera omuntu neyekangamu neyandibaddeko kyako agamba weerabira omwaka gwe wazaalibwamu anti omwaka tamwa interview ekirungi buli kyetwogera wano mukirikoodi muliddeeyo mu retrieving mwezo interview nayogera omwaka gwe nazaalibwamu ngujjukira naye kyeŋŋa nti bweguyitirira okuba ewala kituuka ate n'olaba nga ate kakati twajogera nga tetumanyi nti ebiseera birituuka ne batugattagatta. Serious FM Manduso akuliriza gwanjulira ekyokunywa kimanyiddwa nga Hypno Energy Drink. Hypno Energy Drink kyakunywa kya kiwoomu nnyo era nga kizaamu amaanyi kirina eddekende kiri ku mutindo gwa nsi yonna yonna era nga kikolebwa ttake kisange mu mabaala supermarket amaduuka mu ggwanga lyonna kikuyambako okuzaamu amaanyi ng'okooye bw'oba ovuze eŋŋendo ddala mu abadrivers ng'ovuze eŋŋendo mpanvu ngendo luwanvu kano nno kakuzza engulu ate ne bw'oba ng'okoze nnyo otudde ebbanga ddene naye ng'oli mu kukola kano kajja kuba nga kakuzza omutima ogenda n'okulya ng'omubiri gutandisa okuba nga ofuna amaanyi. Lonchi egenda kubeera lunaku lwa kutaano lugenda kubeera lunaku lwa kutaano olw'enkya yesu sawa zigenda kubeera 5 paka saawa 2 ez'akawungeezi kwa Kamwesi Mall Gayaza Road. Abayimbi bagenda kubeera bangi nnyo live band ebirabo bigenda kubeera bingi ebyokuwangula kale n'okumanya ebisingawo ebikwata ku Hypno Energy Drink. Esimu eri noti 7 noti emu 43 25 4 yesimu osobola okubanga oyita. Airtel yengera okutegeeza mukwano gwange anti tusiima abantu baffe mu bitundu ebyenjawulo eyo gye bawangalira gye bakolera kale nogenda bugenzi ku mbuto gwa www.airtel.co.ug/Eugene Smallview oba oweereza omubaka emu 62 osobola n'okubako gwe 62 esimu eyo ya bwereere. Tusiima abantu baffe tuba recognizing nga Dr. Davis Musinguzo World Rocket Health akozesa omukutu ogwo okubanga wa abantu mu kitundu gy'awangaalira obujjanjabi ate obw'omulembe naye ng'ayita ku mutimbagano bwe olinayo gw'omanyi ng'akozesa mutimbagano twagala okumusiima. Airtel the smartphone network. Capital Chicken bongera kutegeeza mukwano gwange oli mulunzi mu mutima muli ogulira oli mulunzi naye toyina ttaka olundira toyina budde bulunda kakati bano bagenda kuyambako okubanga bakolera bizinensi eyo gobakwaza kasente ne bakuwanga amagoba buli mwezi ate nga gwe toweetaze kubanga weekwatira mu kalimbwe kale nno musiga nsimbi ku ddala erya bronze osiga $1,000,000 paka ku $2,999 ne bakulundiramu enkoko ezikuwa amagoba ga bitundu 12 buli mwezi okumala emyezi 4 so nga ate owa silver okwata $3,000,000 paka ku $5,000,000 ne bakulundira enkoko ezikuwa amagoba ga bitundu 15 buli mwezi okumala emyezi 4 mpuliriza so nga ate owa gold $5,000,000 paka ku $10,000,000 zobakwasa ne bakulundira enkoko ezikuwa amagoba ga bitundu 15 buli mwezi okumala emyezi 4 owa platinum gw'otandikira ku $10,000,000 omutendera ogwo gwa $10,000,000 okudda waggulu gyonna gy'okoyera amagoba gaba ga bitundu 15 bozze enkoko ze bakulundira buli mwezi nga bakuwa amagoba ga bitundu 15 ebyezo sente z'obawadde okumala emyezi 4 so nga ate n'akasenteko kali akawamu kabeerayo wookeetaagidde n'obagamba nti zirize nasooka obba wa 5 zo muzimpe mumpe n'amagoba g'emyezi gino 4 bibeerawo essaawa yonna woozeetaagidde. Genda olunde ne Capital Chicken ku lw'obulunzi obw'omulembe olunda toddugadde Capital Chicken basange kanyo kya Street Plot 74 kamwokyo oba ebisingawo noti 7 8 85 ne noti 7 noti emu 47 info@capitalchicken.com gwa mukoto kosobola okubanga ogenda mukwano gwange n'obafuna bajja kubanga bakuweereza bulungi nnyo. Capital Chicken farm with us. Chabasafama ziweza 26 ezibulayo kole saawe 12 ezakaweza kolunaku olwaleero agamba te mumbeja za lwango webali nnyo webalire ddala kuza Chabasafama jebye na kasozi
Okay, ndowooza Jebi Nakasozi obuuza kiki kyaganye Chris Evans okuwasa oba alina ensonyi nnyingi nga ggwe agenda kuddamu awo kyataata gaba transport anaawaza mwana waani katuddeawo wennyini Needs more of you. Dr. Davis Musinguzi yatandikawo ebyokwetikkawo enkole nyumirwa ebyonoonese muyombese byonna ebibuuzo ebibuuziddwa era kikola tabuka oyombe buyombi nimwe mulikomyawa kino kivudde mugenda okuba n'abakazi abo gwe olabaddeko n'omukazi okumala emyezi 2 nomanyi amawulire g'okuwasa tegakola mawulire okuwasa tekukola mawulire tekukola makulu okwawukana kwe kukola makulu oba lwaki baagala nnyo yomba buyombi soka obusoyo gayiyaani bwotabuka kikola amakulu munamuliisa kumbeera gye tulimu twekuŋŋanya bwekuŋŋanya oyo gayiyaani abuuziza Manuso ebirumya mwenda tamidde alisa sijja kusala gwa kawala omukono nge yaŋŋamba toyomba osula ntebe kyokka ebbuba eriri ku ggwe abakazi Okay, beautiful lyrics, beautiful sounds, beautiful melodies. Akayimba bakayita bikalubye Serena Butter. Musajja ono mwe yennyini nnyo tulina musiri yawandiika. By the way, obuyimba bw'okkolimo obusobolera dde obuwandiika bulungi nnyo bulya nga buddizemu kiva ku mbeera omuwala gy'abaamu. Kintu wakiyitamu oli experienced mu kyo. Nedda kati embeera Serena mwe yali kwensinziira tosobola kuwulira oli kyawulira era abawala obalaba omuwaca omugezesa osobola n'omuwa ebiwaana ogenda olaba nga tabijjayo bulungi n'omuwa ebikaaba kati bw'omuwa ebikaaba ogenda olaba nga agamba tonzita munnange tonzita akala kujjukira musajja oyo ng'omanya kati luno lwe luyimba olutu waliwo akayimba twakakola wannesiimu eyo bagayasibire waliwo omukyala gwe wakayimbira n'atulika amaziga nga kakyalina muddemu foma bakaabanga munnange ng'okamuyimbira ogenda olaba akaaba tombuulira toyimba munnange ebyo nga tubizeza ku mabbali bwe twagende mukuumulamu omusajja wano waliwo omusajja yaledde aweereza oba babira gye byalina kasozi ng'abuuziza lwaki towasa ekintu ekyo kitutamye nze nange kati ontamye okubuuza ekintu ekyo bwe tewalina kwetamwa abantu bwe toba nti okuze olina kunyenyanga kedo buli musajja obuvunanyizibwa behind every successful man nze byebintu byenasooka okwagala okuwasa nabyagala nnyira nembiteekako obwongo bwange bwonna naye nze ekinnuma kw'abaana ddala abatuwuliriza akuba essimu naye nga tamanyi si yagenda obba n'omukazi akubuuza lwaki towasa nze ekibuuzo gwe se bambuuza gw'ogenda okuba n'omukazi ewaka okimanyi nze nalinako omukazi nga nkuba ebikonde bakupiseepise wasa emyaka gyegyo naye gwegwe bakuba ebikonde tututu nogane abampikampika nga mutuwa nandi omusajja aguma omusajja akubuuza onaweeba otya ekitiibwa mbantu oyimirira otya nogamba nze mwami bwekibanga ekitiibwa kyakunkuba bikonde si buli omuntu agenda kuba bwantu walitukudemuambayo ntuufu amazima gali nti kantegeeza abatulaba n'abatuwuliriza ebintu ebyo nabyagala nnyo mu ntandikwa byali bisekaliya yange yonna kuwasa gw'omanyi okuba ng'odda oli mu kkubo dda n'osooka opaakinga emmotoka oyiye ky'onaalimba kitegeeza obaawo n'ekikyamu ky'okoze
ngenda mu kooti oba ngenda wange kwegamba ogenda olaba ennyimba tezikyajja jjukira ffe abamu tulina omukwano mungi kitegeera nze bwe mba njagala omuntu bwe tuba tukyankalanye n'ebyempandiika biba tebitegeerekeka okuwandika oluyimba ne lutunda nina kusooka kubeera nga ndi mu haipu eyo okitegeera nga ndi waggulu nina essanyu biki naye kati omukazi akuteeka lwakuba tufuna abantu abakyamu naye abawala abatuufu gye bali naye tetubasanga kati jjukira oba oli mu freedom city oyimba ne bw'olengera akawala nga kalungi tolina bw'okayita bajaga efanizakoze atya ate so kwegamba gwe wandisisinkanye okitegeera tomusisinkana kati osisinkana musege munno gwe guguma ne gujja baaka stage guti negwekaza ugenda okutuukako naye sikuwali ne walukaggalu ogenda okebera musimu ye nga mulimu yaffe yalota yamwanje mulimu CBS FM emanduso David Lutalo muwange ekyokulabirako yaŋŋamba buli sita bw'awasanga agwa abasinga obungi ate mwali mwenna nga muyimba akayimba kali akakolima omukazi yakuyita oyimbe ne kuki nekumbaga ng'ate kati ekisuula abasita nga bawasizza nti okubeera sita z'ennyimba empya z'oba oleeta ze zikusustaininga okubeerawo kati obwongo bwo butuuka ne buyingiramu ebirala waliwo abukutte omukazi oyo n'atandika okukola ki okunyiiza biki okite weekanga otandise na kuwandiika ebyo buli kaseera okitegeera kati olugira ng'ova ku mapu ate oluva ku mapu nga nakyo kidduka kitegeera oli kyakulabirako kimusosaati nedda nze kyeŋŋamba tusabe mukama atutuuse ku bantu abatuufu naye eriya mwe tutambulira nze ne bwe mbeera ku mukolo ne neegomba omuwala siina bwe musaba nnamba abantu bonna baba batunudde bati kitegeera kati weekanga era ofunyani mukazi wa gundi omukubi w'ebidongo kubanga yeye gwe gugumye ne gujja bweguti bwe mukubira ebidongo nogagwe sitole kikulisa akitegeera kati oyo gw'osisinkana naye omusisinkana ng'ate ye yabadde n'omulala jjo era muyimbi munno wabaddewo jjo abudumulaasi oli ogenda kulaba olina omuwala munywa kacyayi misikola abudumulaasi lweyapala ne mugisha luvannyuma nankina mbonyimbe ne kumbaga kyova olaba mbele eno zekalwa nsonga ezo kona omukwana ngo ani atanimbe wanawake ni wawango nange ndikukanayo chani nguwani bedelu nompitani hey. Okay, CBS FM manuse abavuka bamulembe Mutebi Chris Evans Kaweesi kakati nalongo gayita toddamu kumpita saaba wuulu y'ono yennyini fact kati yeye kawuulu awedde emirimu ali wato chekirira sebo ali ku Hoima Road Eddie Boy musumba musumba kale tumuveeko nenga yabakiikiridde kale Chris Evans emboozi ze zibeerawo zakwe defendinga buli kaseera kweteeka mu kakeegi oba n'obusongasonga obutali nsonga naye ekyo ngenda kimala si nsonga ekyo ngenda kukimala anytime from now ngenda kukimala ekyo ate ng'oli eri ozunga n'abakadaama kati naye oba wabaaki gwe kyobamanya ngenda kukimala kati kadaama era byo bye tubaddemu kadaama abeera awo alina abasajja be nga 10 problemu yonna eva ku jjajja nti jjajja bw'aba takkiriza muwala nze oluusi mbaako ne bwensiimu
nina jjajja wange wa myaka agenda nga mu 92 naye byonna yakiggala era kino ekinyiiza abakazi omwana ontwalewo omusajja w'emyaka 92 anzalirewo namugamba munnange tulina okulaba nti jjajjaawo awaddugala yani muzee bw'obanga ojja okimanyi kubanga olaba ekisa obufumbo bw'ennaku zino bavubuka kwesalirawo ekyo kikwayagala basiimira obufumbo bw'edda bwonna wagenda nga omuntu oba taata oba jjajjawo naganja muwala wa Haji Gundi katumukuleetere kitegeera naye kati abavubuka bapakukabupakusa kati nalaba nti ekintu kino kintagaddeko nnyo kanfune jjajja gwanasimbako amaaso gwepa naga nti ono kati omuwala otwala omuwala ng'olabira ddala ali ku kituufu jjajja naga amaaso gamuli mu ngalo ng'olabira ddala obadde osiimye ati jjajjawe yagenda okwa era waliwo yaŋŋamba nti naye owaye oba jjajja tumutte yotta wati ng'abuzayo myaka nga 5-6 kigumiikirize ate waliwo anakubuuzizza olwo jjajja bw'anaafanga tannasiima anti awo nga nkola nga bwenjagala obeeyo naye I for one I know ensonga emu kuzikulemesezza okuwasa ze ensonga abamu ze bawa abantu abamunaga sagala gaggawala bwe nagaggawala babbi bajja kunziba Chris Evans bakubyeko abakazi bangi kati ndowooza wate wafuna mulyo gama kati bajja era nze ne bwe naafuna omuwala sijja kujja wano ku CBS nja kuba naye byange ojja mulaga kuba olaba bano abawala kasita abantu bamumanya tono ye mukyala Evans ne bwekuba ku Facebook aba abadde alikingibwa abantu 4 adda mu 40 ate abasajja baagala nnyo okukola ebyo ebintu mbunze nasigula mukyala Evans nze nasigula gundi ekitegeera amutwala neeyo bambi abawala oluusi nga tebamanye bwe bali mu beewaanirako bwewaanizi ye ng'amanyi afunye omusajja kumbe ekisajja kigamba nasigula mukyala wa star bwe babeeramu kati ate kyekyo omukyala ajja bba wange enkolaganayo ne Little Boss yatereera Little Boss abakazi baŋŋamba yagenda bwe yakomawo waali muzeeyo ndudde okumanya ebimufaako like relationship nga ba artists twali bamukwana edda naye nebitatambula bulungi gamba nabba mukazi waabwe yamanye oba yamubba oba teyamubba nze mmanyi omuntu tebamubba omuntu aba muntu mukulu kati abantu obakola ebyo ebintu ne beeyogezayogeza bayiseewo ennyimba kuba omuntu omubba oti okitegeera ti omuntu asobola okubeera nga apromotinga nnyimba ze nassaawo ekibozibozi bwekityo so naye nze mbadde manyi yagenda bweru era gwo ngambye nti mwali mu Uganda kati musama agenda n'akomawo n'agenda n'akomawo yali mukyala omulala naye bamututte Bulaaya nebanzi banna naye bamututte ekyomuwala oyo yagenze mu America siri sure naye nina information yalina omuwala gwe yanyumiza n'agamba nti mukwano gwe nina ne Chris gunsusa obungi okumusimatuka nina kuva mu ggwanga akatona nzitese nga nsula ku ttale nakula n'omuliza guba musango kyemba omunda ebyaddala yakudduka nga omusitookinga n'omusajja mukyasitookinga mukazi we yagamba oyo omuwala nti sisobola kwerabira musajja ono okumwesonyiwa kaŋŋende ebweru manye nti kolisa ebyange naye bikoze eki byaggwa biwedde nsobole okuguma kwanza alhamdulillah Mungu bw'aba kyalese agenda anyweze obufumbo jazz boy
M10 nekyabasa fama CBS FM man so M10 tukutegeeza twatandise okulaga nsindikanja ke episodes ku NBS TV buli lunaku olwokusatu lunaku leguno za episode wagirabye essaawa 2 n'ekitundu kati repeat yakunaku lwa Sunday saa 8 n'ekitundu era nga zikyagenda ddala maaso n'okulagibwa kale nno buli lwolaba NBS TV making sure ku Monday tuwuliriza program mukeza ne program Kalasamanzi bajja kubuuza ebibuuzo bitono ebyabadde mu eno episode gye walabye ku TV buli na mukisa ajja kwewangulira emitwalo 5 gwe munange bwonaddamu ekibuuzo bulungi nnyo ng'olabye episodes ezo ezansindikanja ku NBS TV MTN erabirirwa Uganda Communications Commission so nga tebweyagala kutambula mu kibuga Kampala ku kyetooloola obulungi ennyo nga tofunyeemu yadde okusoomozebwa downloading a Cup Me App genda ku Play Store App Store downloading application ebagita Cup Me App eno genda kuyamba okufuna entambula gy'oyagala yonna yonna mu kibuga emmotoka gy'oyagala gy'otambuliramu driver bateeketeeke nga bayonjo ate nga ziri sekiwa because $0.24 kale no gwa n'emmotoka yo nga naawe oyagala ebeeko byekola oyagala fuka partner essimu noti 323 noti emu noti 3 noti oba osobola okugyako ekisasi ku village building okulinaana ddundu ne tukwasaganya ensonga ze tulawe tuzimaliriza mukwano gwange Airtel kutegeeza nti Eugene it's more of you yenkola empya gye twalese okubanga tuzimbiramu abantu abakoze ebyenjawulo Dr. Davis Musinguzo wa Rocket Health yakozesa mutimbagano naawe woba olinayo gw'omanyeeyo ng'akozesa mutimbagano okubanga akyusa obulamu bw'ekitundu muwangalira genda ku www.airtel.co.ug/Eugene it's more of you oba okube ku simu emu 62 n'okuweerezako obubaka ku bwereere tusiima abantu abo tuba recognizing bategere nti emirimu gye bakola mu kitundu eyo tugisiima Rocket Health Dr. Davis Musinguzo gye yatandika gaba bya bulamu naye ng'eyita ku mutimbagano kitegeeza abantu bagifunyemu bulungi nnyo Airtel the smartphone network Chris Evans Kaweesi noti 4 noti 3 noti 3 eri gwe ayina ekyamangu ky'ogamba Chris Evans atalina nsonga nnyo y'amaanyi gy'otugamba mukisa guwa abalala omukyala Jen Muleke agambye Chris Evans weesulirizaamu kaawo nekisukkamukko oweeyiseeko odduse ne weeyitako mbu mbuuza Evans muyimbi kigwe atasobola kukolako naye yadde okuwandiikirayo oluyimba ekyo ekibuuzo kye bamuyita Kasula Ephraim Kiwanga na Boy Saloon gyali abayimbi bonna mbaagala sibalinaako buzibu Kapere muwandiikirayo oluyimba Kapere comedian yatandika okuyimba ayimba ng'ennyonza ojja kumpeereza ku nnyimba ze Yiga George ali Hanslow wali eri UK agamba atya ab'ekisugu bagamba batya weebali nnyo weebalire ddala agambye MC Hammer yakutuuma nti MC Hammer Ssenyondo ogambye olina ekibooziboozi ekyokwewolereza Michael ogamba otya muganda wange omukulu ng'ayita mu buzibu mu nsonga ezo ensonga zamutabukako muganda wange naye weebale kuwuliza CBS FM Mande so Ivan omwana w'omwami oli Saudi Arabia ogambye tell Chris Evans I feel his pain same in Arabic English naye owulira kyekimu nga bwawulira kale weebale nnyo weebalire ddala Muyunga designer Moto Complex ogambye mbuuziza Chris Evans ensonga lwakitawasanga ndowooza zaabadde atuddamu wano gwe naawe akumaze akojja kakande Robert oli Sweden ogambye sibwe wale kuweereza naye gw'oli naye is not African man anaatandika ddi okulwanirwa okay anaatandika ddi ndowooza okulwanirwa abakyala tamanyi nti entalo z'ensi ezimu zava ku bakyala alwaneko olw'olumu yes bamuyita bwana kakande Robert ali Sweden bwati bwakubuuzizza kutandika naawe okulwanako baleme kuyisangamu gangege weebale nnyo weebalire ddala bwana kakande Robert Sweden Chamasafama hello wanje Sebo hello wanje ndi bulungi ogamba otya Sebo
Sebo ndi bulungi mwebale kuumira kintu wakyamwe waggulu bambi. Tubawulira. Ya. Amina nammwe mwebale kuwagira. Esebo. Wechiri. 88.8 CBS FM.